ngatusembeya mpozi omwaka 2020 mugumu nenga wadde tuli mu 2020 kati wano buli muntu kyekisera yesetting abere mpozi nga anoonya ku ngeri kijyalyamu ku kasente k'ebyobufuzi anti bangi beetegese okubeera nga bakuba campaign nga bwe bazinoonya balaba at least baleme kuviira yawo wano nno upcoming bangi nnyo badde batutuukirira nga batugamba abaaye mutulagirireko ewali ekinyusi we wava akasente naye nga naffe basaatu tetumanyi wa gye kava tubadde tukyalawo tukyemulugunya tukyewunaganya akasente kanaavaawa mwami Tone Sempija gya video nagamba nti nze mmanyiwe kali akasente we kanaaviirayo mmanyiwe kali naye ng'abayimbi abato balina kukola kino na kino bwatyo Sempija n'akulaga nti ye ataddewo embeera abayimbi bano banaafunira akasente bwena atamanyi Sempija ye musajja yawoma omutwe mpozi ate mu basajja abategesi b'ebivulu abaali bategese Bobi Wine ebivulu ne biyimirizibwa era ye yabakulemberamu bagende mpozi bafune okuliyirirwa okuva President Museveni wabula bami ne bamuyita mwaka 8 n'atafuna wadde ku lwataano ne tutamanya ayina bisiraani oba ku luno ekyaluno bo upcoming tebamulinnye etteke ekisinga obukulu kiri bwe kiti tugamba nti talenti ziweretse kitone bwe bugagga omuntu agenda kufuna atya mu kitone kye essaawa eno bwe twogerera bano abayimbi abato tebalina busobozi bugenda buli ku likodinga nnyimba mu studio za $5 million, $3 million, $10 million balina obusente bwabwe butono naye ekikakatako eri abalumirwa bannabitono okubayamba ne bateekayo studio ennungi ne babateerayo ezikwata vidiyo ne basobole okutuukana n'omulembe basobole okuyimba ennyimba ezigenda n'omulembe n'olwekyo ku luno obwanga mbutunuuliza upcoming talent boost abaana abato bano betugenda okutumula ebitone byabwe nakwasaganya abakadongo kamu ne bafuna bulungi project mwagimanyo kino kiggwa ne nkwasaganya bapromota ne bafuna bulungi yo project neggwa ne nkwasaganya asajja babawunsazi mwawulya bulungi Jerusalem sali abawereza ebukadde 10 ekyo nakyo ne kiggwa kakati kyennina mu ggwanga kigenda kuba kya upcoming talent boost 2020 omuntu agenda funa atya mu kitone kye ab'Nakaseke bo twabamaliriza dda tubaterayo nata Nakaseke Talent Association kakati ku Sunday no nga 19 ngenda Kasanda nange nyangene twe babayimbi abava mu Guleta bukuyo mu Kasanda ddala abayimbi be Kasanda bandu badde n'ekitone babulamu ki tulina kubayamba tutya ne bannabyabufuzi bano abagenda ogenda nga bayimbisa abayimbi baffe abatennyimba nga tebafunyeemu nabo twagala tugamba abayimbi temuyimba kintu nga temugenda kufunamu oli bw'aba akuwadde ssente akuweere ddala ssente kubanga ojja kuba oyimba ekintu ekigenda olubeerera kweyagala olabe ng'ofuna mu kitone kyo naye tokkiriza muntu kutyoboola kitone kyo kyonna ky'olina kubanga tukirabyeko ng'eriyo n'abayimbi wano abali ku 0 kati essaawa eno nga be bali ku nnamba emu waggulu so tulina okuteekateeka abaana bano tubateerewo ebikola tulabe nga basobola okufuna mu bitone byabwe nze Tone Sempija national coordinator era kino nkibakakasa ngenda kuvaayo okuwagira buli muntu yenna agenda okuwagira bannabitone aya national coordinator bulijjo akyeyita kale ndowooza ne wano katukwatewo omuyimbi Ronald Mayinja munywanyi ono nga wiiki ewedde twamukutuusaako nga Mayinja nalabika okuba nga omwaka guno 2020 guyinza okuba tegwamutandikira bubi oluvannyuma lw'okutandika oba lw'okutongeza ekibiina ekyamanyibwako nga Peace for All kino nno bangi ne balowooza nti Mayinja akitandise okuba ate nga kirwalisa ekimanyiddwa ekibiina ekyaliwo ekimanyiddwa nga People Power oba ekisinde ekimanyiddwa nga People Power era Mayinja ennaku gy'alabidde mu wiiki eno tagirabanga wabula wiiki egenza okwetoolola nga bakira munywanyi ono Mayinja ayongedde okukola ebirumya abamuteeka era sebo Mayinja wekugambira ati ayongedde okukola ebiteeka abamuteeka sebo yafunye ne degree mu social science e Makerere University mu matikira agakagwa wano era sebo nayongera okutegeeza nayongera n'okulumira ddala abamuteeka nti kati musajja agumidde era nekyakuguseemu nayongera okikunyigiramu wano so okwate akikutegera kikudugudde All for peace. Mukulu yoga. Amina sebo. Tubasanyufu okubeera nti omaliriza emisomo. Bane mwebale kunsabirako. Bananga bawiza Radio Simba. Sanyufu okuba Radio Simba wano. Program olokoso. Kakati abawuliriza bandyagadde okumanya okuguse mu ki. Kakati mu mbeera z'abantu ne mu bibi etolodde. Nga bagamba nti omukulu emisomo gy'avaako gibadde sponsored by State House. Y'ensonga lwaki mulaba adde atandikidde okukola emirimu gya State House.
nebanange buli kabuuze nakafula kabyabufuzi nze nnyinza okugamba nze nadda mu ssomero somedde ebbanga ddene nga neya peaceful tezinnabaawo akasente mbadde ntola kange era n'ekibiina kinini nenyingira golden chatka nekyemulugumya ti obulumu obudde sibubawo akasente kabadde kange omuntu emyaka 3 gyomala emakerere oba osobola okuba nti tosodde miliyoni nga 6 akatosobola kuŋŋamba ezo sente osobola okuzifuna ebisoma obusoma ngampeerera n'abaana ekikyabulinga nkana ekikyabulinga bangi bamaliriza emisomo emakerere nga tebalina naki kyakukola ne bamanyina wakutandikira ne bayenjera ku street n'obubaasa bwabwe mu nkwawa nga bagenda banoonya emirimu wabula Ronald Mayinja agamba ekyo tagenda kukikola lwa nsonga ebyokukola yabirina era amagezi gafunye makerere agenda gagatta mpozi mu bizinensi ze zisobole okubeera nga zitambula bulungi nnyo weewaawo mpozi ne projekiti ye eya Peace for All for Peace ogenda kudda ku street onoonye emirimu ng'akabaataako mu nkwawa sigenda kumenya emirimu wabula ngenda kutereeza gyange gyenyina ngenda kwongera amagezi gefunye makerere ngazze mu Luganda ngaganda wongere njenjiya ate era bw'olaba Peace for All for Peace osanga nga makerere abaana bangi buli omu n'eggwangale buli omu n'eddiini buli omu n'endowooza naye nga tabasobola kukaanya ku nsonga emu. Okay. Ronald Mayinja ino olusozi gambalagala okukakasa bannayuganda nti ddala munywanyi orosi wa NRM era ng'okusinziira katambi akabadde kasaasanyizibwa ku mutimbagano gwa social media gwonna nga kalaga nga Mayinja wekiba kigaali yakigwamu dda era ng'okukivaamu alina kusooka kufa mu kkuto okusinziira ku Mayinja alina olusozi olw'okutunyonnyola akatambi kale akadde katasaasanyizibwa kusaasira ng'awaana aba Peace for All ne Museveni paka lasti ate katya okukwatagana ne munywanyi ono Mayinja kati ye n'okuwumbawumba n'akikunyonnyola okitegeere. Naera nga bwomanyi nti omusajja omweganya abeera mweganyi ne bamukwatira mu kikolwa ky'obwenzi agamba tabadde nze Lubaale yansindise ne wano Ronald Mayinja yeeyongedde okwegana n'agamba okwegaana okwo koni yamanyi bwe babumba emimwa nga bagamba si yenze ne Mayinja agamba nti abantu abo ekintu balipidde kiripire naye bajje mu ofisi yange mbawo omulamwa kwe balina okutambulira bandiyonona ekintu kyange. Etuuseewa tutandise okulaba ate abantu abajerindikako tulaba olusiga n'abalala batandise okubeera nga bo ate balinga bavuga nti ekintu balinga abakiwamba era banekuefaananyi bitambula nga balinga bakyadvocating nti kintu kya NRM kakati anti abantu abamu okuyiya si kwa buli omu oba okutandika naye nga Peace for All ya buli omu teyawula mu bibiina byabufuzi teyawula mu mawanga teyawula mu ddiini naye baba nabanga bagitambuza ku mulamu ogwayo kweri nga batagijja ku mulamwa kubanga ega Peace for All also peace with equal opportunities ffenna ku lw'emirembe egyekyenkani nga ate bo tebakitwala kifuula kya kibiina awo tebajja kuba bambasadazi babi kubanga bwe tubali tulonki nga twagamba nti buli omu abeere ambasada w'emirembe. Anko Mayinja munabyabufuzi ajudde era ng'ojja kutegeera nnyo kino nga mukulu ono Mayinja buli kibuuzo ne ansa yakyo ekituufu kiri nti teri muntu alaba kintu kye nga yakitandika n'omutima gw'omugumu nga kigenda kityo naye nabeeraga naye teyeefiirayo nagalaale nga naye aleka bwatyo bwakira ne kigenda bwekityo nga owulira Mayinja wano wayogera abalata. Omanyi mwani Mayinja nti abantu oli bw'avaayo naye frontinga mu kintu ebibiina bimanyi owamba ekintu kati abantu bano bajja ne bagamba nti Peace for All for Peace nga bo b'enyalemu balabira ddala nti kintu kino kyandibadde ddala kituufu nga kyenyalemu awo wavaawo obuzibu awo nagaperimbika bweyi tibajje bawo omulamu omutuufu tebalina okutambula tagala kufunyanyira ebibiina byabufuzi bawagira naye njagala mbabuulire kyo kitegeeza kubeera nabawulirako nga bagamba ffenna tuli people power ate kakati bagamba ffenna tuli Peace for All which is okay kubanga ebyo byombi tebyawula bantu tebyawula ddiini bakubaye naye njagala kimaketinge nga tubakiriza ku mulamwa gwakyo lwakuba nti kya buli omu.
ono ye Wolokoso.